Oluvannyuma lw'endagaano y'okuggwaako olwaleero ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Maachi 2024 Ssaabapoliisi Martin Ochola awaddeyo yaafiisi eri omumyuuka we Major General Tumusiime Kasigazi ku mukolo ogutakkiriziddwako bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Oluvannyuma omwogezi wa poliisi mu ggwanga ACP Fred Enanga alangiridde eri bannamawulire nga Ssaabapoliisi bw'awummuzza emirimu gye. Abadde Inspector General wa Police Mr. John Martins Ochola Esquire awaddeyo office asobodde okuwaayo office y'obwa IGP n'alyoka akwasa ebiwandiiko omumyuuka we Deputy Inspector General wa Police Major General Tumusiime Kasigazi ku kitebe ekikulu wano e Naggulu. Enanga ayongeddeko nti omumyuuka we Major General Tumusiime Kasigazi yagenda okubeera ng'akuuma entebe eno eya IGP okutuusa nga Ssaabapoliisi omuggya alondeddwa. Deputy Inspector General wa Police Major General Tumusiime Kasigazi era ajja kusigala mu kifo kye ng'omumyuuka nga bw'alindirira mpaka ekiseera we kinaatuuka omukulembeze w'eggwanga awamu ne Police Authority nga balanze Inspector General wa Police omupya oba omuggya. Fred Enanga akungiriza mukama we olw'omulimu amatendo gwakoledde ekitongole kya poliisi. Akoze omulimu munene nnyo okulaba nga ekitongole ki poliisi kyongera ku mpeereza ey'omutindo era ng'ono abadde akozesa obukugu bwe emyaka gy'amaze mu poliisi egisukka mu myaka 3 kumpi nga mu 7 okulaba nti atumbula empeereza mu kitongole ekya poliisi okutambulira ku tekinologiya ow'omulembe. Ssaabapoliisi mu ssanyu eringi awaddeyo ebimu ku bikozesebwa mu mulimu guno omubadde akaleereetu ka buli wendi nkufuna over. Unless there is something else, I would like to thank everyone here. And I beg you, I didn't leave here, that it is bad. I don't know. Mu kwogerako eri ababaddewo, Ochola yeebazizza abo bonna abatambudde naye mu lugendo lwe era alaze nti ebikoleddwa abirambise bulungi mu alipoota nnamutaayiika gy'akoze. The numerous achievements spelled out in my handover report and by the various directorates were made possible working with a wonderful team and dedicated officers across all ranks who gave their best in ensuring that the institution succeeded in fulfilling its constitutional mandate. Martin Ochola akulungudde emyaka egiri eyo 30 mu kitongole kya poliisi era nga zaalinnya amadaala paka ku bwa Ssaabapoliisi bw'atyo nga yasooka ku myuka Generaali Kale Kayihura ku bwa Ssaabapoliisi wabula oluvannyuma lw'okuwummuzibwa bw'atyo Ochola yafuulibwa Ssaabapoliisi omujjuvu. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1958 ku kyalo Agumiti mu ggombolola ya Mulanda mu ssaza lya Budaama West mu disitulikiti eya Tororo era nga kati ekisigalidde ye pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulangirira Ssaabapoliisi omuggya. The photo. The last one. The photograph. The lady is on.
I'm being used as. What they want to run away. They want to go back to the